Bobby Wine nyinzo mulagulako nti 226 ayinza n'obutaweza babaka 2 mu pala kisoboka singa yebadde tageti yaffe obadde olagudde era obadde ogenda kutendebwa nga nnabbi omukuukuutivu naye ate ekyewuunyisa feeyo si ettageti yaffe ey'okubeera n'ababaka abangi mu paalamenti tubeere oludda oluvuganya ffe situsobola kwenyumiriza mu kubeera bakulembeze b'abasibe okwenyumiriza kwaffe kujja nga tuli abakulembeze b'abantu abali free kakati bw'oba obadde olowooza nti okoze obunabbi olagudde era ng'akatambi okaterese nkudiscouraginga kooki kubanga eyo si ettageti yaffe ffe situwegombangako kubeera ku ludda luvuganya gavumenti oba oludda oluwabula gavumenti okwegomba kwaffe kwa kubeera gavumenti era buli munnayuganda abeere mu gavumenti ekirwanyisa Kyagulanyi olunaku olwaleero okumukuula ejjembe nti alwana nnyo buli munnayuganda abeere ng'ali mu gavumenti munnayuganda okubeera mu gavumenti kitegeeza agenda kufuna services zonna eza gavumenti agenda kufuna obukuumi okuva mu gavumenti so si butali butebenkevu okuva mu gavumenti gavumenti ya Uganda eyalibadde ensaala olunaku olwaleero mu kukuuma bannayuganda ate yensaala ennyo mu kusaanyawo bannayuganda mu ngeri ez'enjawulo waliwo be bawamba ne batta waliwo be battira mu malwaliro baagaana okuteekayo eddagala ez'eddagala baaziwadde empugo oba baazikozeemu baasidde eyamuhoozi waliwo abafiira ku nguudo ng'ez'enguudo Museveni yazikozesa okuzimba akamwesi ne bawalabe waliwo abafiira mu ngeri ey'enjawulo nnyo kaakati fe okulwana kwaffe ssebo mukama wange kwa kufuula bannayuganda bonna kubeera mu gavumenti so si kwa kukulembera basibe okukulembera abasibe temuli kitiibwa ne bw'oli kulembera abasibe mu kkomera bawaddeni ne batuuka okuwa omudaali nti okulembedde bulungi abasibe mu kkomera omudaali ogwo togezangako yadde okugulaga abaana bo togezangako yadde okugusembeza okumpi awali abaana bo kubanga omudaali ogwo si gwa kwesiima wabula baba bakutaddeko ekigumba kino kye baatuteekangako ku masomero mbw'oyogedde Oluganda taache bone ekigenda okutambulirako paka lw'onaafuna gw'onookiwa nti wuuyo atamanyi kwogera Luzungu kaakati ssebo teka kutusiibako kigumba ekya opposition ekyo si kitiibwa okukulembera abasibe si kitiibwa nkiddamu okukulembera abasibe si kitiibwa wabula ekitiibwa kiva mu kukulembera abantu bali free ng'ate yeggwe alina okubafuula okubeera free. That's why nkugambye nti tageti yaffe yakuteekawo gavumenti bannayuganda bonna mwe bagenda okubeera nga tewali booga nti baabali bali mu kintu baabali abanene bali mu kintu oli akolagana abali mu kintu. Uganda gye twagala tegenda kubeera mu connection. Uganda gye twagala tegenda kubeera mu mwana wa gundi so kaakati gwe oba weefudde jjajja galaba ojjoola gule nagula n'opweno kigenda kubeera kizibu nnyo okufuna ababaka ne bana 20 mu 2026 oba osanga oli mutuufu lwa nsonga nti si be tukolerera. Tufunye ababaka 5 mu kulonda okwaggwe twali mu babaka 5 plus golooza balina kye batuyambye ennyo okulaba nga Museveni agenda. Kakati tageti yaffe si yakubeera n'ababaka bangi ne bwe tunaaba nga National Unity Platform eyisizzaawo omubaka omu as long as bannayuganda tubanunudde bonna abalala batajjidde mu pate yaffe abalimu ensa banaatwegattako gwatolowooza NRM ababaka beeyina oba bannabyabufuzi be yatandikirako si be baazimbwa ebibiina ebikadde bye yajja mu buyinza oba bye yasangawo. NRM yatagalira mu UPC gye yajja mu buyinza. NRM yatagalira mu DP gye yali evuganya nayo. Kakati eyo si ensonga ey'okubeera n'ababaka abangi kati kansooke nkubuuzeeko. Nupu bwe baba n'ababaka 50 oli omukyala akaaba empeke kimuyambirawa nga tazirina elasitiri. Enguudo embi kwe tutambulira ziggwawo. Eddagala mu malwaliro ligendayo. Abaana baffe bamala okusoma bafuna emirimu olw'okubanga Nuupu eyina ababaka 50. Ebyensoma byatereera olw'okubanga Nuupu eyina ababaka 50. Twetaaga ababaka bangi omuyoolerero.
ababaka abangi nze mbalabanga na zikoyinizi ebinusu bya koyini naye ng'osobola okubeera ne lutamaguzi omu nga kapapula kazike nga lutamaguzi ng'okutta akapapula kazike. So mukadde wange ssebo w'ekitiibwa ennyo twagala kubeera n'ababaka bangi mu paalamenti, twagala kubeera na buyinza buddizibwe bannayuganda, buli omu akiwulireko nti ddala kituufu mu Uganda twefuga. Essaawa eno omuzungu yatuwa obwetwaze era n'osanga n'abajegolo kuba bategedde nti ekkololo waliyo ebitamu bya piraawo ne bagenda mbu tugenze kujaguza meefuga naye nga weefugako ddi ggwe miskini, weefugako ddi nga n'ekikututte ku meefuga ago ag'ekimpatiira lwa nsonga nti teweefuga anti bakuwaddeyo emitwalo 2 olwoba weefuga n'ogenda ku by'otayagala. Bakusuubiza nti waliyo emmere okulya n'ebyokunywa n'ogenda naye si lwakuba nti oyagala ddala oba weefuga nga n'ensawo yo yennyini tenneefugako ogikwatamu bw'oti onoonyaamu zigula nnyama n'ekugamba nti olimba simuli n'ogenda n'otunuulira ennyama ensava n'olaba olubirizi oba n'osanga erikoko lisse eggwanga nga waaliyagadde okulirya ku lunaku olukulu n'abaana bo naye ng'ensawo yo eri mu kukugamba apaana nti weefuga. Ensawo yo n'endowooza yo ne choice zo nga tebinnakwatagana mbuulira weefuga otya? Mwoyo akusaba kulya nkoko ensawo ng'ekugamba nti apaana olina kugenda kulya katogo wa maama Kikyere. Omwoyo gukugamba kugenda kulya katooka akaboobeza obulungi ewaluna mu biro oba ewa Misa Kisemakula naye ng'ensawo ekugamba apaana kirira wali muto nninnyira oli akatogo ka nnusu 1000 bwe busobozi bwombu mwefuga olwombu mwefuga. So muganda wange stanule twagala babaka twagala buyinza kubanga tubaddeko nabo kyekikyuse abawambibwa bakyawambibwa ddagala mu ddwaliro era teririiyo bakyafiira ku nguudo embi abakyala bakyafa nga bazaala kwotunyumiza ababaka abangi kwotunyumiza ababaka abangi sitwagala babaka bangi era bw'oba ggwe oyagala babaka abangi teekawo pateyo ngenda kukuyegera nkiddamu gwe bw'oba olabanga ababaka abangi mwe muli okwakiivinga okununula kw'eggwanga teekawo pateyo ngenda kukuyegera nze nupu nkikuyegere kuba pulezidenti ababaka nkuyegerabo nze sirina muntu gwe nkuutira ndingidi nti gundi ye mubaka waffe ddala ddala nze ndingidi nkuutayo Kyagulanyi. Twagala buyinza twagala bwa pulezidenti tubuzze mu bannayuganda gavumenti esobola okubukala Uganda naye Uganda ensi y'obukadde abantu 45 okubanga abali mu gavumenti balubatu tebakola yadde akatundu ka 0.10 out of 100%. Uganda ku bugazi bwayo yali badde yabuna gavumenti naye akatundu akali mu gavumenti kalinga kazigo ka nnyumba era abali mu gavumenti bw'obatuuza mu kazigo k'ennyumba eyo tebasobola kugibuna yonna nti tubuliddwako ne wetusiza abantu babadde bangi abantu ab'olubatu be bali mu gavumenti. So nze ne nkugamba Stanley ffe twagala babaka bangi twagala buyinza bannayuganda bonna babeere mu buyinza simanyi oba obeera onfuna. Bye.